Ne ku mulundi guno amalire g'okuwambibwa kwa Zaid Muhammad gasaasanidde ku mikutu emitimbagano nga gasoose okufulumizibwa President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku bigambo ebyabadde biwerekerezeddwa ku bifaananyi bya Zaid, kigambibwa nti abamuwambye bamusanze ku stage ya bodaboda eyitibwa Lubega 2 esangibwa ku Kampala Road mu muluka gw'e Butabika mu ggombolola y'e Nakawa ku njegwego za Kampala. Kati BBS Terefayina ekedde mu kitundu kino. Zaidi wagambibwa okuwambibwa era okusobola okunnyonnyoka obulungi ebyabaddewo. Tuwayizzaamu n'abantu abeerabiddeko n'agaabwe ne balutuviira ku ntono. Twabadde wano ku stage ku ssaawa nga 4 ez'okumakya. Twagenze olaba emmotoka ejja wano yabadde ya white nga Nuwa, ekika kya Nuwa. Number plate yabadde UBM 996. Ne wabaawo omukyala eyalingizza mu ddirisa ly'emmotoka eyo n'asonga mwoyo omuvuzi wange Muhammad Zaid. Babuuseyo abasajja 5 nga bonna bali amudi, abamu baadde ne pisita, balala balina emmundu ennene. Ne bamugamba teekawo emikono, ne basiba empingu ku mikono gye, ne bamuyingiza emmotoka mu maanyi. Emmotoka eyo ne bamupakirawo bonna, ne beeyingira n'emmundu zaabwe, ne bayambuka eyo waggulu gye baafulumidde. Bano era bakkaatiriza nti bagezezzaako okubuuza abawambye Zaid gye bamutwala. Kyokka batunuzzaamu emmundu kwe kutya. Wabula baddukidde ku poliisi y'e Mutungo we bayita ku Twins, era nti we batusseeyo abasirikale babazzeemu bati. Twabadde tukyali ku poliisi wennyini, emmotoka n'eyitawo. Ne mbagamba yiiyo mugigobe. Ne baŋŋamba nti sooka ogigobe olabe gy'emutwala. Ne mbabuuza nze atalina mmundu mugobe naki. Bali mbagambye bonna balina emmundu. Ne baŋŋamba gigoberero gy'otubuulire gy'eraze. Zaid Muhammad agambibwa okubuzibwawo. Abadde omu ku bakunzi ba Ali Buken amanyiddwa ennyo nga Nubian Lee, ng'okusinga abadde amunoonyeza akalulu era nga ne pikipiki gy'abadde avuga yagitimba ebifaananyi by'abamu ku beesimbyewo, nga mu kumukwata yo baagirese ku stage wano era banne batya n'okugikwatako. Ali Buken gw'abadde aweereza muganda we Ali Muhammad n'amyuka ssentebe w'ekyalo Butabika bavumiridde ab'ebyokwerinda abakutte omuntu ono ate nga tebayise mu mateeka. Nvumirira enkola eno ya gavumenti engeri gyekwatamu abantu. Omuntu abeera alina omusango, mugende mumuguleko fayiro ku poliisi ejje ekola omulimu gwayo, emukwate mu butongole, tumanye ne wa waali. Bali tusaba bamutwale mu kooti tugende at least tulabe ekyamukwasiza kye kyaki. Kizza nnyo pati yaffe emabega era nkubiriza Pulezidenti waffe Museveni oveeyo ku nsonga eyo. Security bwe begenda kyegenda okukola kyonna mu kitundu yeebuze ku bakulembeze baakyo, tusobole otambulira wamu n'abantu kuba tuli kuzza mitima gy'abantu ate tetusobola kubanga tubanyiiza bunyiiza beeyongereyo. Sipiika w'eggombolola y'e Nakawa Godfrey Luyombya agamba nti ono si ye muntu asoose okuwambibwa e Nakawa, wabula nti ng'abakulembeze nabo bennyamivu olw'abakuumaddembe ate obutagoberera mateeka. Era twebaza bannaffe ababadde vigilant ne babakwata ku bifaananyi kubanga bino ebintu tubyogera mwana tu abantu bayinza okulowooza twogera mu boogezi. Leero banajja ne bawamba Zaidi mu kifo ekyo ne musirika oguddako bajja kukimaggwe. Tugezezzaako okwogera ne poliisi ebeeko kyetangaza ku nsonga eno, kyokka bonna bajje balamye nga batutegeeza nti bali Namugongo.